Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu ebyo ebimu eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu eby'omu masekkati olwo wasigadde akasana ne kaaka nga bwe kakubaakubamu. Enkya ku makya tusuubira embeera eno okugenda mu maaso era ng'ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tubisuubira okuba n'ekiddedde wamu n'akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu ssaako n'ebitundu ebyo eby'omu nnyanja Nalubaale. Wabula ate olw'eggulo tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 3 eyo mu kitugumu so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 28. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi tukisuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 26. Wabula ate mu Dubai tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 42 nga n'akasana kajja kwememula. Olwo nno mu New Delhi tusuubira okufuna enkuba nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku sikuriini ya TV yo. Sula bulungi, weeraba.